Nkwaniriza kwa ripota ya mbera y'obudde. Enkuba yatonyeko ebujinyanya naweza milimitazi mwenda na katundu kamu tololo milimita 4 n'obutundu 7 Masaka 23 n'obutundu mwenda Entebbe kamu n'obutundu 3 mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi musere bw'okumakya embera y'obudde yabadde yakidde nga mwetobeseemu n'ekifu okujjako wabadde olufuuyirize mu bitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja na Lubale. Era zigenze okuwera essaawa ez'omutuntu enkuba etonyeko mu bitundu nga Kampala saako n'ebiri nga ku Zoderi ebugwanjuba bwa ensi yattu so nga ate eri ebukiikakkono embera y'obudde ebadde yakidde nga mwetobeseemu n'ekifu. Betula ate ku Ssemazinga Africa ziserwandola mpewo ebbiri esangibwa eri ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa zasenvudde ebikono ne zibisimbira ddala ku lukalu era nga zigezaako okunyigiriza omukubo gw'enkuba okudda ebitundu ebisangibwa ebukiikaddyo bwa ensi yattu. Wabula era tulabyewo n'empewo enkalu ezibadde zikuntanga ziyitira mu ddungu ly'e Sahara okwolekera ensi yattu so nga ate era twekennenyeza kinuna mpewo ekituulidde ddala ku kagolomolo ka Mozambique nga kigezaako okutangira empewo empeweevu ezandibadde zikuntanga zoolekera ensi yattu. Mu nsi yattu mu biseera eby'okumakya tusubirayo enkuba okutonya okusinga mu bitundu ebiri ebugwanjuba nga okkirizza ddala ku nnyanja na Lubale so nga ate ebitundu ebisigadde okusubira musana okwakanga kukuba kwamu. Era tusubira kuba nokwongera okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ebisangibwa eri ebugwanjuba saako naawo ku mbalama z'ennyanja na Lubale mu biseera eby'olweggulo. Amude bugumu kuba ku Selisiyasi 27 eri mu Kotida 31 kituguma 30 so nga ate musozo mu Kabale amu n'ekisolo 24. Tusubirayo kuba okutonyanga mulimu n'okubatuka kw'eggulu mu bibuga ebisinga nga okkirizza ddala ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa so nga ate mu Sydney bugumu kuba ku Selisiyasi 30 amu n'ekuba okutonyanga mulimu n'okubatuka kw'eggulu so nga ate eri mu Tokyo embera budde okukola ekiddedde bugumu kuba ku Selisiyasi 7 so nga ate eri mu London yotusubirayo olunyankoko amu ne bugumu kuba ku Selisiyasi 10 wabula gwanagenda eri mu Washington DC yotusubira embera obudde okubeera ey'obutiti ddala ebugumu kuba ku Selisiyasi 1. Kale munagenno wandibadde oyambala ku ngoye za wuulu olw'okuwala obungogovu ng'otuuseeyo ebisingako ku mbera obudde ojja kugenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bwe gulabayikaawo ku lutimbo lwa UBC beera bulungi weraba.